Mwasuza mutya abalungi abeekuumira ku Singa Faith 256 kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga munda bwe nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero kye ngenda okwogerako kirinza obutakusanyusa gogere mazima naye itizoke tekirina kusanyusa kubanga nze siriiwo kwogera bikusanyusa byokka wabula nsaba owulirize bulungi nnyo era otegeere. Abakyala simanyi mentality gye twagijja oba abaana ab'obuwala nga bakukwana bukwanyi okulowooza nti omuvubuka akukwana. Siri ku saidi y'abavubuka njogera just nga Singa Faith singa nze omuntu nti simanyi gye mwakijja nti omuvubuka akukwana alina okukulabirira. Omusajja akukwana boyfriend wo is not responsible for you entirely. Kyova olaba omusajja agenda kukontrolinga, agenda kufuga, agenda kujoga because yakufuga, yakulabirira. Omusajja ali responsible for his wife and his children. Abaana ne mukyala we. Bw'aba tannaba kuwasa officially, si buvunanyizibwa bwo okusasulira rent, si buvunanyizibwa bwo okugulira emmere, si buvunanyizibwa bwo okujjanjaba, wabula asobola okukuyambako. Simanya akugulira ebbaaga, simanya akugulira engato, akuwe sente ogende out ku dates, akuwe sente ogende simanya osibe enviri every week. Nedda my dear. Bw'oba okyali mu liigi ya Singa and searching, munoonye sente. Mbaddamu, add value to yourself. Beera ng'osobola okwesibisa enviiri zo nawe ziba za mitwalo 2. Beera ng'osobola okwerabirira. Omusajja bw'asalawo okwononerako sente, okuwa sente, okulabirira, okuspoiling in general, it's okay. You are lucky. Actually oli wa mukisa okubeera ng'olina omusajja afaanaganako bwe batyo. Naye si buvunaanyizibwa bwe nti alina okubeera ng'akuteekamu sente, nti akusasulira rent, oli mukazi we, asasule gy'asula, asasule n'owo gwe girlfriend we. Gwe olwale akujjanjabe gwe girlfriend we asobola okuyambako n'akusasulirako ku bill ng'omuntu yenna we wandibadde n'omuntu. Ebintu byali responsible to, it's making sure akwagala ate it's making sure akuleetera okubeera ng'oli emotionally safe around him. Bw'amala okufuula mukyala we nti kati oli mukyala we, this is when he takes on the role of being a provider mu bulamu bwo. Nti mukyala wo nze siina we nakisoma oba we nali nkiwulidde mboolwo Mungu Katonda n'agamba nti boyfriend simanyi anaakolanga bw'ati wabula bagamba omwami anaalabiriranga mukyala we, omukyala anaagonderanga bba. Tebagambangako boyfriend na girlfriend. Wano tubeeranga ab'omukwano ababiri abeetaaga okwemanya. Kyova olaba omukwano kati gufuuse transactional nti weesanga nti omusajja olw'okuba akusasulira ennyumba agenda kujja akwebakeko nga talina na commitment ya kukuwasa. Ngera talina na kigendererwa kya kukuwasa. Naye ajja kujja akwebakengako amala agende. Ajja kubuuza gy'ova ng'olinza ogamba oli mukazi we. Agenda kukufuga nga n'essimu yo. Buli bw'otunuulira boyfriend okubeera nga akukolerera. Kyova olaba abawala oba abaana ab'obuwala abasinga ennaku zino temwagala kukola. Mu kifo ky'okunoonya omulimu okole onoonya relationship. Wallahi sikyogera kino kukuba naye nkutereezaamu maama. Genda onoonye omulimu okole. Lekerawo okunoonya omusajja agenda okukulabirira. Njagala omusajja ng'asobola okundabirira, oyagala omusajja ng'agenda kuwasa nga boyfriend wo. Mufuna ba sugar daddy n'akujooga n'akukola byonna ne mukabina ajja kukuzina. Kubanga yakulabirira. Yakulabirira. You cannot take care of yourself and you expect this young man who is struggling. Kale muneezimba ddi mu abavubuka. Yeezimba atandise kufinansinga girlfriend. Omaze olabirira oyo mwawukanye, obakanye n'omulala. By the time lona agenda okutuuka ku mukyala gw'ogenda okuwasa nti yono mukyala wange ow'ewaka gwe njagala okubeera nga mpasa. Nga toyina ky'oyina. Mufokasinge mulekerawo okubeera ku bawala. Omuwaayo sigambye nti njagala obeere stingy. Bw'aba alwadde osobola okukwatayo ekyetaano ekyebiri n'omuwa. Siggwa kugenda kufuutinga bbiiru unless nga kyetaagisa titayina. Kubanga obulwadde tewali abuyita. Nyinza okulwala nga mu butuufu siina zaakwejjanjaba. Ate ng'oli muntu wange osobola okunsasulira ku bbiiru eyo. Bwe mba olaba nti I'm well off I can even pay for that bill. Togamba ate nange kambeeraawo nsirike. Naawe weekwateko mu nsawo oweeyo kw'owaayo. Okitegeera akatinitini. Si just kutuula butuuzi oba kusirika busirisi ogambe nti zisina kye ngenda kukolawo. Kolayo kw'okozeeyo. Bw'oba oli mulwadde asobola okugulira ebintu najja n'akulaba n'akubeererawo emotionally physically n'akuwaayo ne ku bw'okulya okubeererawo okukukola amakulu.
naye sijje kubeera ng'ate anoonya ssente ng'alinga alabirira mukyala we. Mutuuka ne ku sseerirabirira girlfriend n'olabirira ne famire ya girlfriend. Imagine girlfriend. Bw'oba tonnaba kumuwasa ne bw'oba olina essuubi erimuwasa muyise nga girlfriend wo amale kufuuka mukyala wo. Kubanga osobola okuba olina essuubi erimuwasa naye ng'ate ye talina ssuubi likufumbirwa. Ekyo oba obadde okimanyi. Abantu abasinga tubeera nabo mu relationships nga tebalina bigendererwa bitufumbirwa era nga tebalina bigendererwa bituwasa nga ye just ali mu bulamu bwo gwe byolobooza birala naye byalobooza birala. Kati gwe omuntu ogolobooza nti tugenda kubeera mu relationship bweti tugenda kufumbiriganwa nedda mukwano. Temugenda kufumbiriganwa kubanga ye si byalobooza ye byabala birala nnyo ku bibyo. Mwebeereremu. Bona agenda nga ssente ozimansa bumansi bwoti wano ne wali ogenda kunzika nga weemenya gwe kennyini ng'omuntu weekooya. Okitegeera? Kimanye nti omukyala oweewaka oba mukazi wange gwemampasizza nti muwasizza ne mukwata ne muteeka ewaka y'ogwe ninako obuvunaanyizibwa okulabirira okuva ku A paka Z. Naye omuntu nga okyamukwana bukwanyi oyo abanga mukwano gwo. Naye kuba kati ebintu ati mwabiteekamu nnyo ebisoko oyagala omuzine kati bw'omuzina ng'omuzina azinaazina buli ssaawa kitegeeza omufudde mukazi wo era awo ojja kumulabirira. Oyagala onkwane leero enkyo onzine kakati olowooza ate nze nkwemmana yange nga tewali kyompa. Naye omuntu ng'omukwana bukwanyi mwogera ekyo kiri it's normal. N'omunaba mujja kwoza ne mwezinayo ko lumu eyedda naye gw'oyagala ompuube buli weekend. Ndi girlfriend naye buli weekend okuva ku Lwokutaano paka Sunday nzimala wuwo onzina ku Friday ku Lwomukaaga ne Sunday ekiro. Awo ndi technically ndi mukazi wo oyo mulabirire. Naye under a normal relationship nga muli mu just courtship tuli mu kwemanya tuli mu kwetegeera. There is no need for a man to fully take responsibility of you gw'omukyala unless nga relationship yammwe yeeyo gye njogeddeko ey'okubeera nti akwana wiiki emu ayagala omuweeko ate ayagala buli weekend ng'osiiba wuwe oyo zengoye. Actually you do all the duties omukyala z'alina okukola. One of the main duties of a wife mu maka it's giving conjugal rights to your man. Okubeera nti owo omusajja wa akasolo n'azina okitegeera because he has those conjugal rights. I know olukisa olukuzina olwa newoba mukomera nga baakusiba simanyi e Uganda bakikola naye newoba mukomera nga baakusiba nga oli mufumbo mukazi wo asobola okujja ne musaba y'akaseera ak'okwezina naye Uganda sisuubira nti bakikkiriza sisuubira nti bakiyina simanyi anyways simanyi mateeka bulungi ag'e Uganda but nja kinoonyerezaako ndabe naye nga eno mu bazungu oba eyo mu bazungu bikolera ddala bateekayo olukisa ne babakkiriza era mukazi onajje ne babawa essaawa zammwe 2 ne muyingira akasenge nga mulimu ekitanda ne babaggalirayo ne mwezina simple as ABCD. Kale mubeere bulungi nsaba Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange abalungi.